Ku telefayina eyaffe omulungi atulaba Wasotya Constituency bwakedde abasimbula okuva ewaka ogenda mu kibuga Kampala ng'okozesa ku lino ekweridde eriva Mengo okuyita wano Kafumbe Mukasa okukirira obuyingira ekibuga Kampala kajjamu wekali naddala kwetoloola awo ku lubiri awo waggulu awo ng'oyingira kijja kutwalira akabanga akawanvu nnyo okulabika nti oyingira ekibuga Kampala. Abasigaddewo empise ku nkulungo wali wansi ng'oyingira ku sayidi ze na Mirembe Road awo ndabye watambula bulungi nnyo zosikubuulira w'ogenda otambulira embeera eri etya. Weewaawo lunaku lwa Monday ensi y'Amerika eteekateeka okulabika eronda mukulembeze w'eggwanga omulundi guno kampeyini zigenda mu maaso okulonda kusuubira okubeera omwezi ogw'omwenda omwaka guno naye enteekateeka wakati rallies nga zigenda mu maaso olunaku lwakwoseggulo twalabye omu ku baaliko abakulembeze b'eggwanga lino Donald Trump yalumbiddwa mutabanyangamba ng'alina omugemerawala n'agezaako okulabika nti omutuusaako obulabe. Weewaawo obuzibu bwandibanga bwavudde ku kiggwe ng'omuntu wabirabye otya ndaddala tutukiriddeko wano wansi bantu baffe tuwayeemuko tumyemu nabo gwe nga gwe wakati olaba mu kulonda kusembedde ate obumenyi bw'amateeka buba bweyongera nga gwe okirowoozaako ki omukulu taata wasuza otya bwakedde bwakedde wamma taata bwakedde muzeeyi bitambula bitya ekyenkya kye wafunye eddandaba ekyenkya fe tukeera kulya kyankya saawa ziizino bbiri gwe wafunye edda nva kulya waaw butereevu telefayina eyaffe ndowooza nfunye omukisa okuddamu nekukyazaako omulundi ogwokubiri wakati nga enteekateeka zaffe ez'okujaguza emyaka 8 BBS zigenda mu maaso najjako ne mbabuuzaako wano. Weewaawo olunaku leero tukeeredde eggwanga lya Amerika liteekateeka okulonda kampeyini zigenda mu maaso. Olunaku lwakwoseggulo twalabye yaliko omukulembeze w'eggwanga eryo Donald Trump ng'akola kampeyini n'abaako okulumbibwa okwabaddewo ndowooza birabye bulungi mu mawulire. Kino kitegeeza ki wakati ng'okulonda kugenda mu maaso ne kampeyini zigenda mu maaso n'enteekateeka mu by'okulonda? Nze naalibadde ndowooza nti ebyokulonda kati Donald Trump kyenyinza omwogerako nti yaliko mu bukulembeze bwa Amerika be bamu ku baali badde bamanya security n'abantu kye basinga okwagala naye ate be baluvu era abenyigira mu kwagala okuddawo okulemera ku bantu. Nze naalibadde ndowooza nti yali badde ava ku bantu kireka nti batuuka okumulumba kitegeeza abantu tebakkaanya naye. Bw'oba olina obutakkaanya n'omuntu oyo yeesimbyewo kitegeeza kumulumba? Saakiwagidde kyakumulumba naye abantu balina obukasa ku mitima gyabwe. Kati atunulamu n'alowooza nti kati omuntu era omuntu y'omu oluse alina bye yabakola nze bye simanyi naye bongera okutereeza security yaabwe. Eri katugambe tukube ekifaananyi ekyawamu abajja mu bululu abajja okwesimbawo wakati omuntu gw'otakkaanya naye n'osalawo omulumbe mu ngeri eyo kiba kitegeeza ki? Owange aba baamutidde ng'alaba ng'era ajja okujja awangule kati n'asalawo akozese ye yeeweeyafiriye ndooza abalala ataase eggwanga lye naye aba alina obulumi bwe ku mutima gwe. Tukoze tutya okumalawo obuvuyo modulo eno mu kulonda wakati mu kulonda nga twekateekateekera okulonda naffe wano e Uganda tweteekateeka okulonda tutulabye ekyokulabirako ekibadde mu Amerika. Wasooza taata bulungi ssebo bwakedde ssebo kyenkyo kifunye sinakifuna sinafuna kyakulya lwaki sinafuna sente ngenda kugulamu mmere. Enteekateeka nga bwe tubadde twogerako n'omwami oli tukoze tutya okulaba tumalawo buno omulumulu wakati nga mu biseera by'okulonda mbeera ng'eno yabadde mu Amerika? Biseera by'okulonda ensi ze twali tugoberera ate kati ogenda okukazitandise ogendamu emivuyo egyo naye ate kati ensi za Afirika zo zigenda kweyisa zitya. Mwenga mwe abalonzi mukiraba mutya? Ffe tukiraba omuntu okujja okuvuganya pulezidenti ali mu buyinza naye n'okola ekintu ekyo oba omutidde oba otidde. Abalonzi kwatwalabye akavuyo kuno katwaliddemu omulonzi omu abazze mu kampeyini ne katwala obulamu bwe. Ebiffe kitukakatako tugenda kweyisa tutya? Kituwe ekyokuyiga ebintu bye tugenda okugoberera nga bye tugenda abantu okulonda tuggyemu ekyokuyiga.
tweyanzeke omukulu soko joteseeko just dakiika emu tusibuleko omukulu wasuzotya bulungi sebo wasuzotya wakedde sebo bitambula bitya bulungi sebo zitya abize zitambula tumanyi tulaba tukedde yiriba site teri kuzikiza mbadikeka kuno omwami oyo n'abambi bano benjogedde nabo ku nteekateeka America olunaku lw'eggulo yaliko omukulembeze waayo abadde akuba kampeyini n'afuna obulumbaganyi wakati mu rally ng'egenda mu maaso yabadde n'emmundu n'amulumba kino kitegeeza ki wakati mu kulonda kuno ati kaya baade bazannya mizannyo gyabwe jasira byabufuzi obimanyi bibaamu emizannyo eyabadde etteeka era abasobola obubibuka babibuuse naye nga America kabadde kabadi naawe balina security gye balina ogimanyi naawe bakola obubadi naawe jasi bagala bululu bwa sankiyu bagala bululu bwa sankiyu simaba bamukwatibwa ekisa biki naye obulamu bw'omuntu bwagenze oyo bamusaddaze kati bamuwaddeyo anti bagamba ensi egula mirambo kati ogoyo gweyaguguze ng'abalonzi ffe tulina okwekuuma tutya wakati mu kaseera k'okulonda ensasa geno yatwaliddemu omu ku balonzi abadde bazze mu rally eno ffe tulina kwekuuma tutya era kati abaagala ebyobufuzi ababitegeera ennyo balina era obeerawo okubeerawo bitambulawo bityo mulina obeera mu zi kampeyini naffe abatabiriimu ne tubeera mu byaffe ne tujja ne tukola tojja kugenda mu kampeyini kampeyini sizibeeramu esisitemwani okulonda kwolonda nonda naye nondayo omuntu ng'omu enzirayo ewaka kankwagaza olunaku olungi wewaawo buterevu fine yaffe wakati nga naffe eggwanga Uganda akalulu ka 2026 kabindabinda tulina okwekuuma tutya naddala abalonzi okulabika nti tugendera mu nsasa genge neyabaddewo mu ggwanga lya America wewaawo ng'omukulu bwagambye nti ye alinda lunaku lwa kulonda oba tosobola kugenda mu kampeyini zino osobola okulinda olunaku mulindwa n'ogenda mu kabokisi n'oleka nti olonda twewaale nnyo obuvuyo obeera wakati mu kulonda nze Devotion Matovu mbeere bulungi Wangala ayi masomoki yanzege ebirowoozo by'abantu America buli muntu yenna era Kampala bw'atandika okukalubamukko mu nsi ennya omuntu ezigenda mu bwongo tayinza kubulako so kyovulaba nti ebiva sides ebiyinza okuba ebyokuyiga ebisinga bye tusobola okuba nga tupiikingirako eyayo muleka tunagisusawo olunaku olwaleero mwebale nnyo mbeera bulungi mweraba Sibulula twecce